Amanya nze James Byalugaba okuva e Kagadi Buyaga West ate agenda kwesimbawo mu kifo kya member wa parliament we Buyaga West. Ennaku nga 31 guno mwezi ogwokutaano tutegeseeyo amazaalibwa ga General Muhoozi Kainerugaba oba kye tuyita 51st General MK birthday run. Following birthday run gye twakola e Kololo, twasalawo birthday run zo tuzitwale mu regions, tutandikidde ne Kakadi. So guno mukolo genda kubeerawo ennaku nga 31 guno omwezi nga bwe mujjukira nti omulama gw'omwaka guno nga tujaguza amazaalibwa ga General Muhoozi Kainerugaba gwekuusa kukuuma obutonde nga tuyita mu kusimba emiti n'okusomesa abantu obulabe obuli mu kutema emiti n'obulabe obuva mu nkyukakyuka y'obudde gye tulaba ennaku zino nti enkuba etonya nnyo, amazzi ne ganjaala wonna, omusana gwaka nnyo. So abantu baffe balimi, bino ebintu bibakosa nnyo. So twasalawo nti betujaguza amazaalibwa ga General Muhoozi Kainerugaba tutwale obudde tusomesa abantu beetegereze ebirungi ebiri mu kusimba emiti n'okugikuuma. So guno omukolo nga tegunabeerawo kuva ennaku 26 paka ennaku z'omwezi 3 tugenda kuba nga tutalaga sub counties ez'enjawulo ne town councils nga tuli mu kusimba emiti, era entegeka zigenda maaso eno which yonna tubadde mu meetings ne ba Patriotic League of Uganda coordinators, abakulembeze ba district y'e Kagadi n'abakulembeze ba chairman Rosifris, ba town mayors, ba town clerks, abe town councils ez'enjawulo ne sub counties ez'enjawulo nga tukola entegeka kubanga balina okutuwabula wabwe tulina okusimba emiti betugenda mu sub county neddala ekikulu nnyo kulaba nti betugisimba ate bateekawo embeera ekuuma gino emiti gireme kuliibwa ensolo n'okukala. So ezo enteeka zonna zawedde. We have different stakeholders nga National Forest Authority, WWF n'abalala abakulembeze ba district. Tugenda kutandika ne Monday eya 26 tugenda kusimba emiti mu sub counties ne town councils ezisuka mu 16 kutugira ddala nga 3 kakati awo 31 y'embaga ge mazaalibwa getugenda okujagulizaawo e Muhororo Town Council, era abantu bangi bagenda kubeerayo. Tugenda kutandika ku makya ssaawa 1:30 n'emisinde. So abantu mbakubiriza tukeere soke tukulemu duyiro ssaawa ng'emu then ssaawa nga 3:30 tutandike emisinde. Tuje Rutuma Project twagikoze mu Muhororo Town Council. Njagala kwebaza town clerk ne mayor we Muhororo Town Council okutukkiriza ate ne batukwatirako okulaba nti abantu bagenda kudduka bulungi. Bwe tumala okudduka ssaawa nga 6 tulinayo abayimbi ab'enjawulo nga Gravity Omutuju yakonfaminze, Kalolo Kasita yakonfaminze, Stabu Anatolo yakonfaminze ne Lili Puzzle. So bagenda kuyimbira abantu nga sineerabira. Twakoleganye n'aba Patriotic League of Uganda medical camp ennaku z'omwezi nga 3 ne 31 bagenda kuba nga bali mu kujanjaba abantu oba nga bawa obuweereza obw'enjawulo nga bakebera kawuka ka mukenenya oba siriimu, bakebera sukaali, bagenda kuba nga bakebera malaria ne typhoid, pregnancy oba embuto ne hepatitis B. Bagenda kuba nga basomesa abantu mu kulabirira amanyo gaabwe, n'abalina ag'okugyamu nga bagajjamu, n'abalina ebituli mu manyo nga babifiiringa. Bagenda kebera blood pressure, bagenda kebera amaaso, bagenda kuwa ne glasses ez'okusoma ku balwadde 3 abagenda okusooka kujja okufuna obuweereza buno. So ennaku z'omwezi 31 tugenda kubeerawo e Muhororo Town Council medical camp egenda okubeera, naye ennaku z'omwezi 3 abantu tugenda kubabulira medical camp eno eneebeerawa
naye ng'ekikulu mu kyo nga tujaguza amazaalibwa ga John Muhoozi, ekikulu kwe kulaba nti tukuuma obutonde, tuleme kulumbibwa edungu nga bwe tulaba mu mawanga amalala. Yes.